kiki nga tulina kyosobola okusalawo n'emitwalo 2 n'akakadde akokubagiza nga Museveni yalina okukawaayo just 1 million nga minisita wa Kampala ne prime minister tebasobola kukwata miliyoni 4 bakubagiza abafudde nga nazo Museveni yateeka okuziwayo ne bagamba nti lwokkiriza okukolera mu gavumenti bwetyo nga even simple decision fe nze gye nakulira waffe bijaba gye banzaala baminisita abo bajjangayo Lulangalanga Lwakasiisi n'abalala naye nga bwe muba musabye dormitory n'agibawa it is given era nga agamanyi agayina nga tubayimbira ne tusimba n'ebitooke minisita agenda kujja olwayo minisita wa Kampala bw'ayimiridde ne mugamba kati ozekabira mu palamenti naffe tukaaba kati oyo wa mugaso ki kakati Museveni ye ng'omuntu yakyamaddenga nti mwena ddala bali mu gavumenti mu institutionalizinze obukulembeze obw'omuntu omu ne famire ate ne mujjanga nga mugenda mwetwala mu bantu nti muli baminisita kyova olaba baminisita babadde nayo nze kampeni kankwe ekyokulaba ku kimani gy'okusembyayo nkireetere wano bwe bankwata mu nomination mu biseera bya covid nti ngenda n'abantu bangi patro 2 ne bantuuza mu endala negoberera bwe ntuuka wano nga wakava ekira mu tawuni awo ngewa muwanga awo emu negwamu amafuta ne bakyama ku petrol station ne batandika okukuba esimu olwokuba naye ngenda ku nomination bagamba nteekemu patro 2 nze nga zinkutte nti ntambula n'abantu leke ngaya ndi suspect almost nze naziyiwamu amafuta ne zintwala olala ne bansibira embalala batusiba ne Dr. Besigye bansibira embalala Besigye ne bamusibira eruka eryantonde ekawungeezi ne bagamba nti ffenna batuvuge batwaye eryantonde batuwe bondi ab'embalala ne bagamba nti twali tulina patro emu wano naye mu bino byemubadde mulimu nga tudduka nammwe efiiriddeyo ndi kati ogenda kusula mukomera mpaka enkyawo tunafuna amafuta tukuzeeyo eryantonde nembuusa musirikale wa CID so akufuna amafuta nanganda n'emmotoka era tewali kati ne tudda mu byabuntu nengulira amafuta mu mmotoka ye nanvuga nantwala eryantonde ne balyoka bampa nzibe yagula amafuta yes because yangamba ndi option emmotoka yafiiriddeyo mu field ndi kakani nga titwinere na mafuta kati nja kulina motoka bagikole kati ngena kuyigiza komera ningamfudde nti kati ne mungati tulina amagezi getusobola kusala nga nze nyenewe yange nise personal vehicle ate saagala kuguza mafuta nguli suspect ne mwange kwegayiride kangagule nangula mafuta ne banteka mpaka lyantonde era nze mu campaign ewedde eno eya covid nakubangayo obulaalo obutono nga ndi very sure nti poliisi banagigandise mujwa kubyerale edduke ejenyimirize we banafunira amafuta mbamaze era bwe nakola campaign bwento kujibala nga ndi sure tebasobola kuba na mafuta kakati eggwanga unfortunately buli lwemu institution lwezifa kati kesi so gisanga eringange talina priority kubanga kiteezi yennyini World Bank yatuwa sente ogiteeka mu ogigaziya bwa mu 2011 kyalinga kasasiro w'okukyalo teeka mu ko sente yo nyini World Bank nze wemberedde MP wa Kyadondo East nga nawo nze nkiikirirawo ng'ekoze report egamba nti wano mulekera okuyiwawo kasasiro World Bank nga tetunulira nti kasasiro ajja gwakuba abantu etunulira abalinaanyeewo nze nagenda ekiteezi nga MP nga nkyatwala Kyadondo East era nasangayo ebizibu ensi ezaffe zitakulembera n'obwegendereza abakola mu kasasiro abangi nga tebaagala yogera ku kiteezi webakira ne bajja naye nga okuwunya okulyo obasaasira bagenda kulwala abalinaanyeewo Lusanja Kiteete ebyalo ebirinaanyeewo nga banga Ssemujju tolina kyotukoledde mpaka nga kasasiro ono avudde wano ne baga nti olw'okuba kasasiro ali awo baleeta embwa ezifudde baleeta buli kimu ebinyonyi ebirya kasasiro mu nsi yonna bivuddeyo ne bipama ku mabaati gaffe enju amabaati agali maze emyaka 5 gamala 3 ebisolo byaffe bifudde
embwa zibiruma leke nga bawangalira ku bunkenke kati nagenda n'omuliro gwonna nga ngenze kuyombesa bakasasiro benasangayo nebaga nti abaana tubawereredde wano nga tulonda obucupa tukola ki nebintabula ate nga nabo bamukonga balinyanga abasigala ekirekaawo sigala yali akozesa abaana abali munda almost 2 abali eberu nganga nise muju butagalawo sigala oyo todda ngenda okutuuka munda nga bananga nti bogalawo sigala tetulya ife twatwalira obutwazi coffin in fact twatwalira obutwazi coffin batubana kubeera netteeka muri ebyasega twakuyambako so kati ekizibu ekyabadde kiteezi buli ayimirira okugateri yagamba nti ayita manyi nti kiteezi ejjudde tekyasobola twade mpamendo waire kawungiriza baka buli omu nayogera byayogera nze Masaka we nasomera wa mama wange omutongo wagikalimanya nasulanga nga kasasira akunganyizibwe Masaka abantu bamugwa ne bamuyiwa mu bitooke bakuyira akalole gwe nolondamu ebicupa n'osigaza ebibiko olusuku nga murukazi sibazi mutambuza omubagula kati wano ekiteezi kasasira ali omwasinga obungi singa yakulakulanya ebyokulima abantu abalinaanye wano MP omwada tugamba nti ekizibu kyandikirwako segregation ono twalira wamu embwana ki kati gavumenti nali ndowooza nalina mukwano gwange ku American Embassy omukyala nga munyiivu nnyo yali Shajedi Affairs ku American Embassy naye ng'ekimu ku kye baakola ku American Embassy is disaggregate amacupa agaatika mugateeke gokka plastic mumuteeke yekka nebino ebivunda mubiteeke byokka n'obuveera kakati ekimotoka kya kasasiro bwe kyajjanga nga bo bye baayawudde omwana akwata ayiwa byonna babiyiwa wamu kati ng'agamba nti effort yaffe n'okufaayo konna nti ng'ate tebibafiira wala bibafiira mu maaso awo babiyiwa ku kimotoka ne bayiwako naga nti can't they understand that kino twakikoze njawulo kati ekizibu kasasiro awo eyafuuse entuumo n'avaako kulumuka agende atta abantu fe abalima tumuwagala mbagembwe national order kanjoyede ekigambo abantu balansi b bamuprocesinga bulungi n'afuuka manyo abantu ne bamusomba naggwawo tubeera tutya the same investment nga gye mu national water oyo solid waste tumugula sente nyingi so kati ye effort gye twali tuyina nibo batunagenda mu baana basaba ebyamasanyalaze ebyaki ebitandikirwako ebyomuntu atagenda ku investing akola masanyalaze kwe kuteekayo bini ne effort ne twawula kasasiro in fact ne bano benyini abakolayo gavumenti bana banoonya obucupa nze ndowooza sente ze bafuna oyinza n'okusanga gavumenti nga yazibawadde ku kwawula nga kiteezi yali wadde tafuuse entuumo buli omu najja n'agamba wano ntuumo ekyokubiri Peter abantu abo abajja siroole kuba nze sikiriza yinamu empiiza abamu empiiza abamu balabye abantu abali abo bali ku ttaka lyabwe oli niwaba ali ku ttaka lyo naye ng'olinaanye volukano sinze kugamba nti oli olwokuba olina etayito nga wooli olusozi lugenda kwabika lukutte gavumenti baasengawo ne babeera kumpi wali almost nga kasasiro alebeetera ku mabaati gaabwe how actually tulina we twasanze nga borderline ne kasasiro is about 10 meters naye nga waliwo amaka g'abantu nzigota kubanga mu nyinyonyo naye nga weebali era babadde tebaagala nakuvaawo Ethiopia lwe baafuna disaster efaanana ng'eyaffe yaawe simanyi wayalimu ne landslide abantu bafaana mu 15 115 owe yali Maputo gye baafa 16 leke wabaddeyo ku example ez'okulabirako nti entuumo za kasasiro ezo zitambula okusooka sittaka terinywedde nga twali tulina kuyigira ku ezo ne tutaziyigirako kugati abantu onoonya gw'onaavunaana ovunaane minisita ovunaane Kisaka ovunaane director gavumenti yonenene yeebakira ku mulimu kati saawa zino gye bali mu kubuguutana
ate okubugutana ne bagenda kukolera mu ensobi endala kuba kati badduse tugende Entebbe iwaawo duka kati tugende Simanya Menvu iwaawo tudduke tugende Ddundu Kiwanuka Budala owa Mukono North abagete muleetayo yadde eddobo lya Kasasiro neri mu constituency yange feno residential area nange nemba wa notice olw'okuba emmotoka byemugula temugula bisomba Kasasiro temumuyisa ennakwero n'ekijabijo mugenda kujja musula Kasasiro awo nawo awonye business abantu zife nemanga maybe president atwere kopita tumusombere ngoko kubanga buli obaita otandikira wano mpererwe okunya okuli awo ate n'abantu abamukolamu abamu tebamukiza na kutuuka eri njiraako wano nina we nasanze kukubo nga disaster emaze okugwa nasanga londa ezisoba 40 ezirinza okutwala Kasasiro naye nga kukubawo nga wakava empererwe eriyo we batikkulirako ebiveera by'ebicupa bali kukubo omwina okuyimirira ne mbalinda bamale okutikkulako bye batikkulako basootinge bye baagala beeyongereyo nze kubo ndikozesa ekunyeri naye ekkubo bisikole ebimotoka tebabikola ebimu kutwala Kasasiro ebirala bitrakita ebirala like nga abantu bonna abawangaalira eyo bonna babatwalanga Kasasiro tewaliwo okuwa kitiibwa abantu so nze ndowooza nti kikalubanyo ogandi gavumenti negenda kuyiga naye neyali badde lesoni ekitandikirwako obutaddamu kupayiringa Kasasiro okufuna amagezi agamulongoosa nage agende mu bitooka akolenga ebijumusa at least in the bare minimum ekyo kisoboka kati bana bagala omusunsula bamujjemu amasanyalaze bwe kiba kitutteko obudde at least ekitandikirwanga bw'omujja ekiteezi nojja n'omupayiringa Eddundu era bwe asobola okwabika ate bw'ayabikanga amazzi ge gamutwala amazzi togazanyisa bw'ogendaawo ng'omalako constituency yange oyingira Kyabakadde awo kijabijo wakomawo wansi awo enkuba yatonnyako nereeta amazzi netwala akatale abakyala bagenda okera ku nkyanga emidaati giriwo nemeroni zagenze amazzi yes kukubo nga tekaliiwo nga bakatutte amazzi wagalaba kye gaakola mu Katonga ne galeeta ebintu byonna byonna ne gabitwala kati enkuba etonnya nga Kasasiro nga takkiriza amazzi kutambula newona bitwala Eddundu esobola okutonnya nga y'amaanyi nemukulukusa negenda nemukuba abantu so ekiteeka okutandikirwako kati nga tuvuddeko ebyokulya abantu abafudde ebyokulabirira abalwadde naki ekirimi kyosubira nti ne cabinet yali convening meeting because Kasasiro teriyo n'omu atalina Kasasiro ne bwoba oli wakitiibwa nga okuumwa amagye barakisi namba era namwe kumakya Kasasiro mumufulumya it is a matter gyosobola n'okubanga kati ng'oggyeko abantu abafiiridde wali ekiteezi n'amayumba kati ate ne Kasasiro yennyini naye efuuse crisis tumutwale wa Nabye road mayor asibidde Entebbe road mutukirize tuleeteko eno tubawaddeyo omwezi gumu yaŋŋambye nti neeyo nayo bwe babawo emyezi 2 baleka bajjuzaayo nti era nayo crisis batugambye nti Kampala wenako yina ttani 25,000 daily Kampala ewaffe nnuza tetubala tusomba busombi baŋŋambye nti actually noweewammwe abeewa Kiso yemu kuzaabadde arguments nti emmotoka ezisomba e Kampala n'ezimu ezimujja mu Wakiso bano abamusasulira ssente nazo zibadde zigenda Kiteezi tukyasobola kwawula Wakiso na Kampala omuntu ali enaalya ali ekireka tuyinza gamba nti tali Kampala n'amakubo gennyini okusalawo Kyambogo gisale ku kireko gayindi kati wano tujja kukoma wano it's no longer possible kati planning yonna eya Kampala metropolitan kinadde mbabuuze gwone magamba ne Kasasiro eggwanga bwe tuba twatandika okumuyiwayo nga tuli abantu akakadde kamu katuli obukadde tugambe nga 7 buli around here tubeera tutya ng'omuntu akyavuga Kasasiro n'amugja ekyengera n'agenda Ekiteezi oli n'ava nti abaawo ekyengera balinawo ensangi ka site tinaye kafuuka jjudde gavumenti yali wadde ya-identify nze lumu nawandikako atiko nali nkyali mu mawulire Katikkiro Charles Peter Mayiga nga akyali looya nankubirako nange n'atiko njagadde nnyo
kushudi yange kumundi ogwe yali government twali twakasasanya compensation ku Entebbe Expressway nga compensation abantu okubasasula bavewe ku buliyitewo billion zaali 2 niyo nga zigenda billion 2 nga zigenda kuwera 3 wano ku bypass ene etandikire Nambole twasooka ntuwe billion 8 nza ntwongera endala 8 kati question jenali mbuuza nti katuli mukola Masaka Road nga tibana kuzimbawo zikayina naki dwaki tetugaziyawo olumu ekkubo ne bwe tunakolako kolansi ekitundu bwe tunaatuuka ogaziya nga tugenda kumenya kayina nga ziwala bamenya Peter Kyalwajala kira olwo kayina gye bamenyayo Kyalwajala nga katale mpya ng'ogirabya ddala oli yagisaddemu biliyoni nga 5 kati yo bamukompasate nze mmeka kati gavumenti kyeyina okukola it's not late kwe kubanga kasasiro buli highway gye ziri ebitundu ebirinanyeeyo abekyengera abenateete abo bamutwaleeyo abali eno Kawempe bali luddawa naye gwe ne bakera ku makyanga bavuga emmotoka buli omu eveeri ne basomba kasasiro kuba kati badde bagaba mutwale eddundu olw'empyumu ng'atugamba nti ssente ezimutwala zigenda kubeera ddabo kuza olugendo luwezi bafuta genda kwetaaga maanyi so nze ndowooza nti kiteezi maybe kyetujja mumufunamu nga tumaze okuziika ab'enganda zaffe abafudde Katonda abasaasire kwe kuzuukusa gavumenti eno eri mu tulo emanye nti nno planning tekyasoboka kukolebwa nga wali ekibuga wekyali ena kukyuka tokyayinza kunoonya wakweka kasasiro kozi kiteeza kukyebadde bakwekayo mukweke abo ne bamukwekula ne balondamu obwokutunda yo gavumenti nekomawo kyobola pulezidenti yagaye kati abo abasengaawo ani yabakkiriza okusengawo ampuliriza nkomawo amawulire agakagwawo mu mawulire gaffe leero MTN ero